Asoka ite wano. Asoka ite wano. Asoka je tumuvuzeeko nyash. Asoka ite wano. Omufirika asoka ite wano. Chikole ku lwa Uganda. Chikole ku lwa Uganda. Kale tubaniliza ku BTM TV ne Celeb Jazz wali ku YouTube amanyanga bulijjo the one the king himself King Smith okuba nkulusako exclusive interview nako lero tugenda omukyala amanyirwa nga Shakira Shakira era tubadde wano nga tuwayawayamuko nga mugamba Shakira oyina naawe akaabya era ddala mutuufu bakiyandibadde nga sigwa omukaaga yamanyi alonda nzikata naye nga olina laputeka ebyaddala waayi batugamba abakyala abalungi nga mu kulumya ku musiiba wangi soka tandikekawo when was the last time walumwa mulaavu what went wrong nakati abantu ngaffe bajja okwagala naye nga alina doubt talowooza nti akwagala yekka kati aba azine nga ali two-sided so aba agenda kumalako kati ekyobona kiyiga nange nendekera awo otekayo on a scale of 100 otekayo like 5 kakatono nnyo because you know the problem with these men aba agamba tosobola bashikiriza ngazeeza kabuli nakyala kati kiki lwaki olumalira obudde bulungi naye nga kisoboka kisoboka of course like you giving in to one person. I have done it before. Was this before nga tonayingira music oba nga olidde music industry? Like I mean like a solo artist. No, it doesn't matter. Omukyala yenna alabika bulungi. Yeah, yenna nga alabika bulungi asanga obuwuzi. Ni Shakira omukyala omulungi otonoonya ki mu music? Kati nzo okuza omusajja omulungi nga gw'onoonya ki mu ke kalimu akaliwo. Kalimu akaliwo. Naye ngero omuntu yaleese ekineneko obubi. Obviously, like I said, no. Do you love it? Yeah, I do this for passion. Yeah. Exactly, so this is passion. Agasajja katawanya Shakira music industry. How do you handle that? Just ignore it. Tubuli muna amwe okande wona komo. Abamba abazinga kyagala nakugira ko kyagala kubi. Kyagala ko simanzi Shakira. Nabadde na chojo. So you have to stay aware. You know, ngatokiriza buli muntu ajja. Naye era kiva ku self-respect, control. How do you identify? Control. You can tell. How? You can tell omuntu engeri gyakwana. Bamba jena sente mumanya katuli. Yategugwa. Omusajja mutuufu omutegerera ku ki? Time. That's what I'm taking about. Time. With time, yeah. Most men are not patient. Patience and time. Ne mu lukulumya nnyo Shakira omusajja najja mwaka ku mwaka n'omutambuza akagato ne kaggwako mu time. Goboza kugenda ncha. At least ntera wakabonera akalaga nti okugaggira. Akabonero kungaka ki? Mbulira. Ngachi. Mpaya akabonero kani. Simanyi. The fact that nkwadde obudde bwanga kukabuli. Right? So kati obudde bukulira ne muvamu ekirala n'ekirala. Music ono goyimba ali personal oba byoyitire? Connection. So omuntu ampere right ampere zoyimba I connect with it. Bunyumira ne team netunyumira. Then netubi. And then people can relate. Like wali oli marolira ngulaba bajja kulabika. Is the music what kiri kugwe ng'omuntu? No, it's not even limba ngaliku. Tubinded. Obuti okufuba okuteeka obulamu bwo eri abantu bawo. Ninde banzije ku lujjawo zetu. Wakola oyimba by that ne balowooza nti nno bakututte. Gulio tutekiwedde. Yeah. That was just a song. Nga bwe mugambye people relate. You look for music that people can relate to. The music atagwa. Take it for 20 hits. They call me Scarira.
abasinga bagambye olulimi lw'embe ssente zaite sikyajja nawe yakotandikingeko kwano ku mikolo ng'owulira ofa oyagala kulya ku ssente za mikolo. Emikolo gyali giransobola okugiramugereyo naye nga emikolo gino wayimba buyimbi oba naawe olina gwogamba n'ogamba nti nange nga baguntaddemu. Ne bw'ova ku mukolo naawe oba owulira oyagalayo ku mukolo omuntu yenna erageze ku mukolo asobola okumulirira bw'ova ku mukolo naawe owulira nga nange bakubeyo but eventually kikuvaako but I think every woman naye nga Shakira sofumba ekinotula maka n'ofumba hiring abafumba anti maama tulina creating a jobs create jobs buli kimu kona akikola ofumbe mu buli ofumbe mufumbi kaddemu omulundi gumunfe Nuleeno. okole ki maama ofumbe mu buliri ofumbe ne mufumbi mu buliri I mean si mufumbiro gabo omulimu abantu abafune ku mirimu basasulwe balabirire family zaabwe n'akakali. That's creating a job. Ekintu tosobola kimalanga bw'omukyala naye nga olaba abakyala beeziikira nnyo mu fumbiro n'azaala abaana obulowooza n'abijja ku mwami n'anywera kishakira ebbali. You know what I mean? Yeah, so create jobs in your house osobola okuwa omwana wo. music industry netwala very speedy era gwomu ku bayimbi bende abajja batambula nayo ku speed emu. But I want to get your take on federation. Sinakulaba nnyo ng'oli involved, sakulaba ng'oli involved mu UMA, sinakulaba ng'oli involved mu federation. Tugambe muno gwe bintu byagala bikola gwe weka oba oli defiant. Actually nabeerayo once or twice bitwala obudde bungi nnyo bangu olina mubeerayo kuba saa ssatu terina time. Like you have to have time. Naye kyonna kye bakola as long as it's good music kiri legit. What was your experience with federation? My experience was arguments and yasinga zenjogera N'ogamba wano tulinde results. Waddayo saddayo kitwala nnyo obudde. It takes a lot of time. Lunaku lwonna nga mukola ki? naboogera ebizibu bingi abandi Wateekayo kizibu ki gwe ekyo kyewateekayo? kizibu kye nateekayo baali badiscussinga ja copyright nagigamba 50 years according to international law. Nembagamba I think we're creating a Ugandan copyright law. How come we can't create our own time frame? Nobody bali ku 50 years but nothing tugenda ku 50 nga tukola Ugandan copyright law yaffe ebeere more than 50. Let's do 100. Era netugera ku kino tuwakana n'ogamba wano yeah tekyankwata obwongo n'ekirala waliyo omukulu yagamba nti yayogedde ne president owe Magere oba afuga ensi president Museveni yayogere naye notiyagamba otiyagamba nayogeddeko ne president olina okumanya ani kyali wamu so nenjagala omubuuza wayogedde ne president ye yagambye ki what was the feedback natokukkiriza kudde n'ogamba wano birimu like politics nenga whatever it is the results kazazibanga ziri legit was a copyright good NSC is a copyright. You're beautiful, you're intelligent, you've studied. Obukulembeze bwa federation lwaki gwe toliiko and you traveled? Tebuli ku beauty na education. Buli ku ki? I think buli ku kwani asinga ani oba ani asinga that's what I think. Ana enyimba enyingi ani asookawo ani asinga okukola ani like you know what I mean yeah kiringa wonagamba nti mumwe bannamawulire ani gwe musanze waali noba teyasoma gwe mugendo wa president waffe si wekikola no like ndiku example nemubumuwa because yali iwamaanyi mumwe so tekiri ku qualifications wammwe yeah naye singa kyaliddeko ekyo ku qualification ne education zani yandibadde president wamu simanyi qualifications zabayimbi talina nakuba muyimbi alina kuba anybody has experience in that field ng'asobola okugenda not representing in any country because the other thing I noticed too n'abakulu bayimuka okwogera boogera buganda yes naye such platforms such positions zigenda kutwala outside Uganda. What language are you going to use? And you have to represent all musicians or all artists, so chebagamba tekiri ku qualifications tekiri ku experience tekiri ku
ebi negoza kyandibadde kuki kyandibadde ku qualification experience kubanga olaba oyinza okuba ne nanyini company naye nga si ye CEO true nga yahiring a CEO naye nga nanyini ogyali why because yetali qualified for that position oba nanyi duuka oba mmoola oba kinahiring aba managers si yali manager why tasobola kubeera mu eyo field kagimanyi okkiriza mu bukulembeze federation nze nkiriza mu bukulembeze obuli organize anyone ayagala okukulembera ali qualified nze okubeera omukulembeze is a step ahead. Are you artist organized enough to have such kind of leadership? Right now, naffe tubeera abantu gobayo naye kale akubuuza wenyini Shakira ku kusomako ne ku ngeri gy'otambuddemu ne experience gy'olina music industry singa wali kufuna kifo ku bukulembeze bwa federation which best place leadership gundi gyewandibaddeko nogamu eyo njewulira position kati mba nina okusoma job requirements no kati gwe weemanyi nga gwe Shakira you know what you've studied omanyi amaanyi go wegali your strength your weaknesses singa mu your leadership gundi eyo trail wetu mu line eyo position eyo nursing and knowledge mu accounting kati wompa position you know looking at the requirements of that position kati tunonya manager nga express mu kino ne kino so when ndaba nga expert yange eyo then I'll apply for it so singa wali wakwado wa finance oba accounting wali mu federation wali ojja bukwasaganya bulungi but still with a little training still kubanga never tusoma mu somero tuddayo tugenda okukola in the field they train us you don't just come from school ne bakuwa omulwadde you go through training and orientation singa federation ebadde yakukola kambuuzeemu Shakira oza waawe bayinza bayitaga ottereza right now naddala abayi for mwenna abayimbi okugenda mu maaso as a fraternity mu federation yonga committee I think they should knowledge and faith you should train people on what they're supposed to do rather than giving them a position because they're very new or because they're basoka music or because they're very India for so long you know they should train people on what to do so they know how to respond to different opinions from different musicians or different artists because buli muntu alina endowooza olajja kwogera kintu kikunyiiza when I was in a meeting the late Kato was there and then omukyala naye mukana agamba there was a guy otubuulira copyright ekintu ng'ayogera mu luzungu kati omukyala omuba yali ayi one of the band women naye mukana agamba tetubitegeera atubuulire mu Luganda the late Kato naye mukana agamba atamanyi Luganda totusumbu wama ayogera oluzungu olowooza bwe tunalaga tunatwogera ki Uganda you know but still they insisted for an interpreter